Bassebo ne bannyabo nabagamba nti natte eryawuumanga bwe ligwa wansi n'abato balituula mu mayembe. Ekyamazima munjagala okw'omwaka era munzisa bikongoliro. Nkyaliwo nga nnyweredde ng'akayinja k'olusozi Nalubaale Mawogola okubakuba eddebekero ly'ebyennyonza ebigambo. Abaganda bagamba nti emboozi yaffe teyagwa makerenda nga n'obugenyi bwali bwa kibanduko. Bagamba kitasimbwa kyajja na mukoka ate ne kibalende ku eŋŋunda. N'olw'ensonga eyo mwebale nnyo mwebalire ddala buli kadde okundabira obutandabira mu masaŋŋanzira kumpita muyise anti nago gatta omubuuza n'omubuuzibwa. Okyali ne Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere muzzukulu w'omutaka Nankere Bukerekere mu Busiro mu pulogulaamu eyitibwa byendabye byempulidde n'ebinyumiziddwa. Tukyalina omukulu ayitibwa Matiya Muteeba eyeddira embwa akugamba anoonya Baganda abeggo wenna eyeddira embwa. Sooka obuulirize bajjajjaabe baba nga baasibuka Namuŋŋoona awo kuba akulaza olugendo lwa bajjajja badduka bangi ne bagenda ekirowooza mu Buddu jjajjaawe gye yava ng'alina kitaawe ne bagenda ebbeta eyesese ate kitaawe gye yava n'ajja ku Kizinga Bussi ate era ne mutabani we nga ne jjajjaawe we yajja ne mutabani we nga ye kitaawe ne bagenda essese kati ate ne kitaawe n'ava essese ne mutabani we nga y'ono olwaleero. Kitegeeza gwe omulaba emyaka gino kitegeeza emboozi gye tunyumya mpanvu. Jjajjaawe kitaawe kati omuzzukulu owooli eyadduka Namuŋŋoona bw'ati bw'afaanana nga bw'omulaba. Njagala okubategeeza tulaba nti bayingira batya ekizinga Bussi. Ogambye taata bw'atuuka awo atuuka ew'omwami ayitibwa Ali. Naye ng'eyo nati tunnatuukayo bannange mbajjukiza. Tuli mu kuteekateeka kitabo ky'ebyafaayo mu Bwakabaka bwa Buganda ekiyitibwa Emikululo gy'Abaganda mu nsi. Ekitabo kino tuteekamu bifaananyi by'abantu abaliko ekyettendo kye bakoze mu nsi muno, basereebubo oba bayimbi oba baali bannabyamizannyo. Waliwo omwami yagansikamu ekifaananyi kya Majidu Musisi ali mu Amerika eyo, mukadde waffe ayitibwa Richard Kawulekami okuva e Texas yakigansikamu ku mitwalo 10 ng'alaba omwami oyo Majidu Musayi yeetaaga okubeera mu kitabo kino asomweko era alabweko. Kale buli kifaananyi ky'omuntu yenna oba yali muyimbi oba yali ani muganzikemu ku mitwalo 10 kino ekitabo tekibangawo mu Bwakabaka bwa Buganda fe abasooso kikola kuba tooki mu bafamireyo kuba tooki mutaatawo kyatendo kiki yakola mukululo kigwe yakola kuba tunoonya emikululo gy'Abaganda mu nsi. Omukulu Matiya Muteeba olwo mutuuse ewa Ali mujja ne taatawo ewa Ali awo twakomekereza ng'otegeeza baba wadde kyayi oyo nga tomutegeera yali wangeri ki nkaawa ne mwanyi zaffe ensekule zebampa nenywako. Kati bwe twamala okunywa taata n'anteeka ku ggaali. Ali oyo taata we yali amumanyi? Baali bamanyiganye ye Ssese yali musuubuzi wa nsuwa ng'azitwala mu Ssese. Nga Ali yavanga wekisindi? Ng'atwala ensuwa e Ssese. Kati ne baba ba mukwano. Era n'amulagirira bulungi w'atuula. N'amulagirira bulungi w'entambula gy'amutuukako. Era gye twatuukira. We twasula. Kati ku makya tumala okunywa ku kyayi banteeka ku ggaali tujja ku Mutala Mabamba ne banteeka mu lyato luli bwabanga bwato nga bwa mmanvu mwe twajjira ne bankolako emikolo bankombya amazzi g'ennyanja ne nganywa era oli ag'oku Mwalo Mabamba yasena bw'ati olubatu n'anteeka ku mumwa nasena olubatu n'anteeka ku mumwa mbu olwo yali angema musujja. Kati bwe tutuuka emitala nanzizaako ku ggaali ne tugenda mu maka g'omukadde oyo bamuyitanga Filisita Namugga era namuziikawo awo era kojja olwo musomose tuli eno mu Kizinga mutuuka ewa Filisita Namugga atwaniriza bulungi anjaniriza omwami nsanyusa okulaba nti yono kitoofu nti yono nitubeerawo naye ekyabatabula bombi abakulu n'abakulu nina kyembuuzaamu awo. Filisita Namugga talina mikolo gye yakkolako gya ku Kizinga ngoze anti olwamala okunkwata bw'ati okunsitula bw'ati ne bantereeza mu mulyango gw'ennyumba wakati n'akwata kamunyeera n'akanyigira mu mutwe
n'ayigenda mu nnyumba n'asena olwendo lw'amazzi n'alumpa n'indunywa nga sinaba kuyingizibwa mu nnyumba olwamala emikolo egyo kwe kuyingira mu nnyumba. Ennyumba yali essubi ng'amabaati tegannalabika muno. Aya olwamaliza egyo emikono ne bambuuza ne bampa eggulu ne bakola ki ewa jjajjaawo twalwawo ebbanga oba gwawera omwaka olwo taata ye yafunye edda n'emirimu gye egyamuleeta atandise okusiba amaato nga gwokyali wa Filisita Namugga wa Filisita. Waliwo ennyumba yali nkadde waliwo muganda wa taata yagivaamu n'agenda asengeyo ebulwanyi eno era mu Busiro. Taata n'addamu n'abeera omwo. Kati ennyumba etandika okulwala okugwa nga bamugaa nti nno Ssekibo ky'oba okola ti wandibadde otema empagi oddabirize ekyennyumba eyo ejja kukuba. Nga taata yakeera nkya kuki genda ku mirimu gye tali kuolwo ekyavaamu bano ne bagenda ku mbuga. Abaami kwe kujja ne bamugoba mu nnyumba bagobamu taatawo. Kati taata olw'okuba ndi amaze okumanyiira ekyalo afunye banne banywa nabo omwenge omusajja babayita bakerementi bawalakira ab'embogo nga bamuga nti ennyumba yiyo ng'abeera eyo. Waayitawo ebbanga omwaka gwaggwako naye ogwandibadde ogwokubiri n'ajja nannonayo gye yali akulese n'anteeka wali ewuwe nimbeeraawo kati nga nsiba ab'omuliraano abaaliwo abo abaamu ennyumba nga bembeera nabo. Kati omwami oyo taata w'amagero Katende wamugambira namuga ati omusajja omukulu gy'oli taata w'amagero yakola ekidyeri kiri kye tulabye emabamba. Naye omusajja oyo Katende azaala Magero yamugamba nti omusajja gwe nti ogamba nti omwana oyo wamuzaala mu baalugaventi oli mukoddomi wange naye omusajja omukulu ovunevune n'omwana kati Mukama bw'akujja mu nsi omwana oyo asigalawa. Nze kakati nti nkulavidde ekifo jangende nkikulage kwe kujja n'amulaga wano ekibanja kino n'amuwa kiwe. Saamanya byabwe ebyabakulu kubanga ku mulembe ogwo nga wali muto toli kwolwo kulingiriza nnyo biki bifa ku bakulu kituufu. Kaakati ettaka lino omusajja Katikkiro Gulemye oba omuwulira Apolo Kaggwa ye yali nannyini ettaka lino. Era omukyala abadde anona muno obusuulu bamuyita Liita. Nze gwe nakoma omwami ayitibwa Ndugge yafubutukanga emmenge eyo. Kwendabira n'ekintu kibayita emmundu. Wali tolabanga ku mmundu nandigisanzeewo tewagitya ate njitya eki omutima ogw'okutya nga tegunnajja nkitunuulira bibali nakyo. Kati ku mulundi ogwokubiri omusajja akomawo wano kyava agamba taata lwaki ani eyajja n'emmundu era oyo Ndugga nga bava emmenge eyo n'oyo Liita bajja okusolooza obusuulu. Ndugga yajjanga n'asolooza obusuulu ng'ali ne Liita nga ajja n'emmundu ye. Mbwe yali musirikale mukulu emmenge eyo. Kati omusajja bwe yajja wano omulundi ogwo ndi wano nno nzannya wano ennyumba yaffe yenkadde ng'amuga nti mukulu Veneventula omwana ono lwaki tomutadde mu ssomero omwana akuze. Kooli n'amugamba nti anti mukulu ne sentensi ziraba bulungi. Nga ku mulembe ogwo baŋŋamba nti ettaamu ng'esomerwa ennusu eki emu naye ng'omuzeeyi oli asiba amaato amatooke g'ennima wano atunda naye ng'ennusu ey'emu emukaluubira okugira ki ogiwa ku ssomero nsome. N'amuga nti kati omanyi nti lwe nnajja omwana ono nja kugenda naye. N'amuga nti kale mukama wange nzikiriza owulidde nti ngwe bwe baamala okulambula omusajja n'agamba mba ndi wano ng'azze yamusangawo ng'amuga nti omuvubuka waffe twagala tumutwale agenda asome nti siganye tugende naye kati ngaga nti mukama wange kasitawe musula mmanyiwo mugende nange nzija. Kakati olwalaba nga bagenze n'ageraageranya nti kati mu ttale muli bavuddemu bakyamya eri gye bagenda okusula olwo nga Ndugga oyo ne Liita nga basula waggulu eri mu b'envubu. Waliwo yaŋŋamba nti Katikkiro ya Apolo Kaggwa bwe yajjanga yasulanga mu b'envubu awo. Omusajja Yonasaani Lule
azaala ende eyo gy'olaba yazimba waawo bwe yabeeranga era nga omukadde oyo bwe yajjanga nga gyajaki gyasula kati taata olwalaba nti kati bayize eki olwo ng'akakubo kano koolaba ako akaggukira eri nga kawo kadda kati bwe yageraganya nti kati bakutte liri n'alyoka nteeka ku ggaali n'alyoka avuga kisaba gye yava kiro ng'akomawo wano bali tantutteyo bali bakeera enkya esaawa yaabwe nga batambula nga bagenda ng'atandikanga okubeekweka ogwo omukisa ne gujereki ne gunfa nga yeekweka ab'obusuulu abamugamba okutwala omwana ate tayagala taata osome naga nti bali basirikale omwana nga agenda ayoza ebyambalo by'abasirikale bikaki bikalubangaki be bamunzaalira anyumya ne banne ku mwenge be bamunzaalira kale munange omutugu tolina kyojereki kyojja kuwakanya tolina gy'omanyi bwekiri kati waayita ebbanga Yonasaani Lule najja n'amukwata wano lwaki omwana tasoma n'akwata taata we taata nayaga nti ati mukulu ate sente namuga jonna wasiba eryato ewange lya siringi 300 sente azirina naye sente waziteekawo zitagenda mmemere wali kutegeeragana na Edmansita ukwe kati taata naga awo wennyini muzeeyi we tugenda okutandikira nga taata we bamuyigga tayagala kuweerera mwana ate nga ne yali amuyigga yalina obukakafu nti yali yasiba eryato nga sente azirina ana ebintu byedde ebintu by'amateeka byava dda kakati waliwo omuntu okuyigga naye nga talina bukakafu naye eryato taata woono yali siba wuwe ng'akimanyi sente azirina ate ku mulembe gwe mu siringi 3 awo wenyini we tugenda okutandikira emboozi byenda byempulidde n'ebinyumiziddwa nga bamuyigga yasibira ludda wa baamutwala baamuleka awo wenyini we tukomawo naye okyalina Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere